munaffe nkwanirizaako nnyo era nkwebaza okwekumira ku mitimbagano gyaffe gyonna emirala. Weebalire ddala tojjangaoko ate gwe munaffe atanaba kusubscribinga kukubiriza era nkusaba osubscribinge nsobole okutambulira wamu ng'onyumirwa empeereza yaffe awatali kumala budde tusimbudde. Gavumenti y'eggwanga lino erya Zimbabwe wetwogerera bino ng'emaze okutongoza eddagala erigema akawuka ka mukenenya era nga kati mu kaseera kano omuntu kimwetaagisa okugemebwa emirundi 2 mu mwaka. Eddagala lino nno ligenda kuba lisikidde empeke eza bulijjo omuntu zaamira buli kanaku naddala abaalwala edda akawuka kano aka mukenenya. Okusinziira ku ddagala lino, gavumenti y'eggwanga lya Zimbabwe egamba etunuulidde nnyo abantu okusingira ddala abaana ab'obuwala, abavubuka, abakyala, mpozi n'abantu abatalina ddoboozi gamba ng'abakadde n'abaana abato. Kale nno eddagala lino ligenda nga kuba lisobola okugema omuntu olwo nno n'abeera ng'atangiddwa okukwatibwa akawuka kano aka mukenenya. Nkugambye omuntu kigenda kuba kimwetaagisa okugemebwa emirundi 2 gyokka mu mwaka olwo nno n'aba nga yeetangidde ekirwadde kino ekya mukenenya. Okusinziira ku kitongole ky'ebyobulamu mu nsi yonna World Health Organization, eddagala lino ddungi ddala era nga liri ku bitundu 100 ku 100 mu kutangira ekirwadde kino ekya mukenenya. 88.8 CBS FM.